Agamazima njogera amazima ha wabula biro kuba ekifana yo mwana ukoze iki damage sabone enyambala yakyuse kati oli mu taka musama bwabeera okimanyi nawe nayenga bannange nawe yagadde mukaddemo niba naye wabula kagume ekyo ne bwe nagenda nali birthday yo nyini gye bankolera ne baza Katonda okukula nenva wano bannaye mbebaza nnyo abansabidde nabadde bagamba siikomewo naye mbozi ensuseeko wallahi naye nga oyo Juliet zawedde be bamu kube nasanga agenda balaga bannayuganda bangi abali awo nga tuli Vegas nga tutose mbalengera bannange zikasino zirize muwulira buli kaseera ze bagamba kilo tuli mu bus pate yo siri jerabi awo bera mu zi hotel mubamu ga moro awo bayitayo sata kirano nga ali musanjifu nnyo malungu Vegas Nevada olaba kiri ekya green ekya red emabegere ekibadde ekya red eyo waliyo iron mungi nnyo iron noba iron bwe butalavu iron bwe butalavu buli bwolengera ekya red ekyetirimu ekiyita mu ddungu eri kyolengera oyo zawedde twayija tutambuleko bw'obeera amasannyalaze gakuba buli kaseera kyetegeeza magnet oyo bawa Juliet zawedde bamita Mr. G twali naye eyo nga tulambula oyo bamita Jenny Makanga amasannyalaze gentegeeza oyo Vegas nga tusimbulayo kiro gaba magnetism gye ngamba ngekuba wait because ekyalo kyonna kijjudde iron ore iron deposits ekityola ebityo sijja fuuka bali bagamba plirich pa Boston twali tuve Las Vegas kiro kumanya America nene takes you 5 hours bwali kiro ne bukyanga tukyajja kati awo we have landed eri essanyu liwedde kati awo tutuse Boston ezize enguudo obudde no obuwola bamisana lwakwatita wansi wattaka ate waggulu waliyo amazzi mu mita eri mu ttano oh my god atuse awazawedde obuba bufuuwa firimbi buli kamune firimbi bwaniriza bagenzi bubanga obufuuwa bridge ezo n'emmotoka zawedde zolaba Juliet neyo eyo yansukako ya mitwalo 2 Range Rover gyolabye eyo GMC eyo naye eri awo ngamba za dola bannange kiri America bonna mbalabye bonna tujja balaga oyo mwami yatunyumiza bwakola emirimu gye yayoza mmotoka yakoze mmotoka kumufunyisa accident zotolabanga eyo nayo yendala ate eyo kuzazawedde ziri bannange ozo zonna olunya luba lujjudde katolaba obuyonjo obeera mu Amerika obudde wegukoma kolas watandikire ekkubo kyovula nti amakubo gabe tegabeera mu ttaka kyovula nti amakubo engateba etukula obulamu bwayo bwonna kati oyo Vegas ne Vegas olaba ne wakati kubayo ddungu bateekawo kapeti ngeri efaanana omuddo n'obeera toyina taka werinza kuva mpulira kati gawulozimba oluguudo werukoma olina okuteekawo green nga munja ate siono omutonotono oba emiti ettaka kyovula nti bakola ki ne kati ffe tusooka netwonona environment ettaka nirikola ki niryoka litujjula tusooka tukaaba navuddeyo wange naye kati nyumya mpola kubanga ndabye ntwala speed nnyo ate nga njagala ndabe ebintu mbitegeere Hompika speed wali mpola unakutubanga chiwe nayo kumala ebintu bino okunyumya ku bantu abangi nga tulina Gladys Muchivi Boston eyo bantu banenga bangi ninga nalaba abantu bangi banenga mwebale nnyo okunnambuza kakati bwentuuka jjukira li birthday yange nga 31st August natuukayo nga lumu nga maze yakabanga kakati Juliet nankolera bus party eri gye balabako olumu ne bagamba nti bannange naye nga lwaki oyo bamita Benazo abeera state of mind DJ wakabi eyo basi nno nawulidde ne Kampala basi ekola ki kati bus party mutula mu bus ogiraba ezo disco lights zolabamu ezo ziba bazizimbiramu sinkolerere ebweru mba mulabe nabe ebweru tebabalaba kati mulimu music dance screens oziraba okulya n'okunywa byonna bibeera omwo kakati mwenna mutudde omwo kati ne mukyekola yo yeetolola Kampala road Nassa road kwowino mulya muzika eyo Vegas ekiro kwegamba ng'ekirya muga tuyimirireko bannaye omuziki ab'ebweru tebaguwulira nno mulimu sound proof ab'omunda mwe muwulire naye bwe baggula oluggi n'olyoka owulira ekiri muno nga kikka annange okitegedde so osasula $2 nga 2,000 ze millioni nga 8 okubeetooloozaamu okitegedde bwe zigwakutenga sir the madam the money is finished nonyiga mu kaadi ne ziddamu basi neddamu nekola ki netambula gwe Sseguya we yagadde kati biro omuziki ogwo ogwa basi nga bwe kyali okirabe